ng'abantu bayitirivu bigasse enkuuka yabatuddemu enkuuka abantu bazze nkugambye nze mbadde kafulu mu nkuuka enkuuka eyo ogiraba obadde ogiranga ng'abantu bajja ggulo limu ng'asatu ekinsonga egambibwa nti munkwate mwabadde bantu ebigambo Isima byayogera Isima senga nabadde Isima nze senga natuusedde ewakatikkiro bani senga nataddeyo dde ebbaluwa ewakatikkiro eyeetonda kubanga enkuuka yabaddemu abantu bayitirivu olwaleero sobola kuŋŋamba nti nakuddeko Isima ng'agamba nti abantu badde bayingira ggulo limu ng'ennaku z'omwezi 3 abayingira ggulo limu bayingira kawungeezi nga 3 ku ssaawa 4 ez'ekiro bafumbi basiisi ba chapati abayinamu emidaala abasoda be bayingiramu obwo obudde be bayita ba service provider be bayingira obudde nga bukoze eki obudde eggulo limu naye abantu abasinga obungi enkuuka erabibwa abantu 3 erabibwa abayina abamegganyi abawagizi baabwe nerabirwa abantu abakulumuko mu myaka abazze okuwuliza abamegganyi nerabibwa n'abavubuka bwe banga enkuuka yabaddemu abantu emitwalo nga 7 bwabanga walabye ku video saawa 3 nga mulimu emitwalo ebitosobola gamba nti enkuuka yasaza abaki yasaza abantu nze enkuuka bulijjo njiyingira naye nze nyingira saawa 9 nyingira saawa 9 nga ez'olweggulu banzi njagala abayimbi bano abayimbi abasookawo bwa bukamingi nze sibamanyi bino Isima byagamba nti yakunga abanupu bagana okugenda mu nkuuka Isima yandibadde yavaayo neyeetonda nupu yaweereza abantu babiri mu nkuuka tweyanziza nnyo tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja webale kundaba yonna gy'osinziira okundaba wendi wano happy new year nyongera okukubuuzaako n'okukuyozayoza okutuuka mu mwaka guno omupya ogwa 2026 simanyi 2026 bwakutwala naye kakasa nti nno ensonga zikutambulira bulungi wendi ndi wano ne omukulu muzeeyi Mpologoma gwendi naye kwemboozi muyogi amannya ge mu bujjuvu agenda gakubuulira ensonga zetugenda okutunuulira olunaku olwaleero waliwo ensonga enkulu ensonga y'enkuuka mwami Mpologoma ono bamanyiganye nnyo ne Isima yaŋŋambako lumu nti yakuyingiza mu masimu okukuba essimu nti oli student we simanyi kyogenda kukitubuulira naye ngezemu ku nsonga zetugenda okwogerako y'ensonga eya Isima okuvayo ogamba nti nno abantu mu nkuuka tebalabikako era nagamba nti akola kyamaanyi nnyo okubakunga naye ate abantu bonna bagamba nti abantu mu nkuuka baaliyo na buli kimu kyonna era mwami Mpologoma ono namuyise yatubuulire mu nkuuka yalimu butereevu nnyo era n'ensonga yazigoberera ate eno si yeesoose era zaabeeramu ebbanga lyonna so ensonga zetugenda okutunuulirako ate nga musajja era mutunuulizi wa nsonga waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Speaker Anita Among ate era n'omukyala Betty Namboze Bakireke member wa Parliament owa Mukono kakati tugenda kutunuulira ensonga ezo nga bwe ziri essaawa zino of course mukyala Betty Namboze yazzeemu Speaker kwebyo byayogera byakawumbi akalambo kumujjanjaba n'ebirala byonna tugenda kuba tubitunuulira mu kiseera kino naye sooka onzikirize muzeeyi Mpologoma akubuuzeeko ssebo nsanyusa okukulaba nange nsanyusa okukusanga mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba mboozi muyuggi nti amanya gange nze musajja wa Kabaka muzeeyi Mpologoma naye nga amanya amatuufu nze Samula Benard nze ndi mwana nzaalwa y'ekibbe kya Namukaaka eri Masaka mu Bukoto Central era abatulaba mwenna n'abatuuliza mulimu abatulaba n'abatuuliza obuuliza tulina bamuzibe agamba omwana nti nteeraako essimu mpulira eddoboozi eryani naye nga tingaba muganda yaffe Basafiki Mwanje bamuzibe nabo mbatumiddeko nnyo era ne mbaagaliza omwaka omulungi omwaka guno 2026 adduko Kamala olwali ennaku z'omwezi 5 adduko Kamala era adduse nnyo 2026 adduko Kamala olwali ennaku z'omwezi 5 era ayapulaninga naffe abagenda okubeera mu nkuuka ya 2026 tutandise okusuula ebinusu nawulidde yesendegeya ono akola ku makya akanyumero k'ebyenguudo sendegeya Muhammad Byayi ku makyawo ne bakwefu ng'agamba mukulikeyo mu nkuuka kaakati tutandise okulanga enkuuka ey'omwaka guno banange era mwanguwe mujje mu bungi mu nkuuka ya 2026 nenga ngaagikedde nange nakaterekayo 25 tereka 5 2026 nyina okuba mu nkuuka so amiina bitambula bitya tebitatambula bubi nnyo nga bwegambye nti lwakuba nti omwaka gudduka nti olwaleero ennaku z'omwezi 5
naye balete binantambulira bubi nnyo nze Amina. bitatambula nga bwe nabibala era nsaba Mukama Katonda nga bwe mbibala mu ssaala yange bwe babigenda paka 26 ono gaggwako nga 31 tusinkana mu nkuuka. Okay, nkuwulidde ebbanga ddene nnyo nga onyonyola ensonga z'ebyobufuzi naddala ku bimeezi obadde ogyobeerako omanyi nsinzize nnyo okuwulira ku masimu ng'oteesa n'ebirala bifaanako bwe bityo so nkuwulidde nnyo bingi by'ozoolaba era bingi by'owulira okusookera ddala mu nkuuka waliyo enkuuka naliyo era eno enkuuka ya 2025 yekyasinze okubeeramu abantu abayitirivu yekyasinze okubeeramu abantu abangi enkuuka ze naabaddemu zonna eno ekyasinze okubeeramu abantu abangi lwaki eno enkuuka ebaddemu abantu bangi nnyo eno enkuuka tebaagabye kaadi tikiti ate bulijjo babadde bagaba tikiti kitegeeza buli muntu gwolabye mu nkuuka enamba esinga obungi bonna basasudde kubanga tubadde tubina bannabyabufuzi emabegakaawo nga bagulira abantu baabwe tikiti okgenda mu nkuuka naye olabyeko munnabyabufuzi enaagula tikiti tebaziguze kitegeeza buli gwolabye mu nkuuka yali yesasulira tikiti nange bujjo tikiti nfuna za bwere ne ku luno nasasudde n'abantu bange 5 n'abayingiza ne basasula ekinsonga egambibwa nti mu nkuuka temwabadde bantu ebigambo Isima byayogera Isima senga nabadde Isima nze senga natuusedde ewakatikiro bali senga nataddeyo dde ebbaluwa ewakatikiro eyeetonda kubanga enkuuka yabaddemu abantu bayitirivu olwaleero osobola kuŋŋamba nti nakuddeko Isima ng'agamba nti abantu badde balingira ggulo limu ng'ennaku z'omwezi 3 abayingira eggulo limu bayingira kawungeezi nga 3 ku ssaawa 4 ez'ekiro bafumbi basiisi ba capati abayinamu emidaala abasoda be bayingiramu obwo obudde be bayita ba service provider be bayingira obudde nga bukoze eki obudde eggulo limu naye abantu abasinga obungi enkuuka erabibwa abantu 3 erabibwa abayina abamegganyi abawagizi baabwe nerabirwa abantu abakulumuko mu myaka abazze okuwuliriza abamegganyi nerabibwa n'abavubuka abavubuka enamba esinga obungi enkuuka bagigendamu nga abayimbi ab'amaanyi batandise okujja tewali muvubuka akuba olunaku luba lwakkola tewali muvubuka asobola kukeera mu nkuuka ku ssaawa 2 wabula bali abamegganyi n'abawagizi baabwe baleese abamegganyi baleeta abantu baabwe kali nze waliwo enkuuka ya 26 yali namba 2 yali maama wange Namirimo yali w'ekitunga eyo Kyannamuka kyesiiga naye yaleeta ewaffe Ekyannamuka wavayo kosti eziwera 20 naye nga ziwerekeddeyo omuki y'omuntu omu bwebanga enkuuka yabaddemu abantu emitwalo nga 7 bwebanga walabye ku vidiyo ssaawa 3 nga mulimu emitwalo ebyo tosolagamba nti enkuuka yasaze abaki yasaze abantu nze enkuuka bulijjo njiyingira naye nze nyingira ssaawa 9 nyingira ssaawa 9 nga ez'olweggulu banzi njagala bayimbi bana bayimbi abasookawo ba bukamingi nze sibamanyi nze manyi misaaki manyi baaluna mubiru era ngenda mu nkuuka nga batandise nga n'omumegganyi ono gwe bali mu kubuuza gwali mu kusoya ebibuuzo bamusoya Ssaabasajja Kabaka azze wegoleebeko Kabaka nga akeera mu nkuuka era Kabaka naye bw'aba asimye nga ajja kulabikako ajja kawungeezimu ssaawa 9 ku 10 bino Isima byagamba nti yakunga abanupu bagaana okugenda mu nkuuka Isima yandibadde yavaayo neyeetonda nupu yaweereza abantu 2 mu nkuuka aliwo yaweereza leader of opposition neweereza n'omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi yabaddeyo mu nkuuka n'omwogezi w'ekibiina era Joel Ssenyonyi be bantu 2 kubanga bw'ogamba nti ffe abanuupu nkunze abanuupu buli awagira Kyagulanyi togenda mu nkuuka Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina ate leader of opposition ali mu nkuuka wali atudde katebe ogamba nti wakunga abantu n'okeera ku makya n'ota vidiyo n'ogamba nti enkuuka yasaze bali neekamala bukamazi nga nti abanuupu baaganda ogendayo nga Ssenyonyi mwali ne leader of opposition nabo mwebali 2 n'ogamba nti enkuuka yasaze abantu nolwekyo nze nkubiriza omulanga naddala ffe ng'abakubi b'amasimu ku lediyo kubanga nze mbadde mukubi w'amasimu ku lediyo ebbanga ddene natandika essimu 26 ntandikira ku program Uncle Dick yagikolanga ne Muli na Mubiru bagitanga Uncle Dick live so bawagiwulirako awo ntandikira nga ndi mu kikubo ndi mu ngoyi oba yabeeranga wona budde bwabo akawungeezi yatandikanga ssaawa 10 neggwa ku ssaawa emu Uncle Dick live so awo ntandikira okukuba amaki era Isima ngenda okujja mu masimu nga negomba nnyo Isima era bwe nalaba Isima nasanyuka y'omu ku bameeta bange abayongero Isima si yanjigiza okukuba amasimu naye yankugulamuko okunteekamuko amaanyi okugenda mu byobufuzi era ebyobufuzi byonna ebyantukako byonna mu ssaawa eyo mu byobufuzi nali neevuma Isima
kubanga bankwatako ku Lwakabaka olw'Ebugerere ne bankwatako mu mabira nze liko president w'abakuma mabira ssebo bakukwatako ku lw'amabira bankwatako ku lw'amabira nga nze president w'abakuma mabira era ne nkulyako n'akabiina ke bayitanga nkwabye bakawuliranga akabiina ako kalingamu Sendawula Musayi gwa DP kakalimu Faizo Walakira Kaminamani kati kansale Namasuba nga balimu Sebuufu Dennis ow'Ebusiika nga mulimu nange tulikamu abantu bana naye nga nze nkakulya Segirinnya omugenzi najja naye atweyungako n'abeera segwitale wakaki wakakiiko ako aka Nkwabya Association kati Isima be bantu benneegombanga okuwulira naye kikwasa ennaku ennyo nti ye Isima Lubega ng'ate avaayo aga nti temugenda muki temugenda mu nkuuka ate n'ovaayo n'ota ne vidiyo nga ne Kabaka wamulabye wennyini Kabaka yabaddewo n'ogamba nti enkuuka yasaze bali nekola ki nekamala nga ekisinga okunneewuunyisa ennyo ye nuupu ekibiina kya nuupu NUP okubanga kyasindisa abantu babiri nze benalabyeko nalabye leader of opposition nendaba n'omwogezi w'ekibiina waliwo yankubidde essimu naŋŋamba ti Geoffrey Isima Lubega bw'aba agamba nti n'abantu yagana ba NUP okujja mu nkuuka ono omulenzi omuyimbi Mikuwaini nambuza Mikuwaini waaki ate muganda wa mukulu ddala yennyini yaganira ddala okujja muki nambuuza ng'ogyeko Mikuwaini Mathias Walukaga waaki kubanga mukuka yabaddemu n'ayimba yayimbye era naso nagamba nti NUP people power abantu ne bakola ki ne bamuddamu kati n'abalala bafaanako bwe bati abantu badde bangi abamu tutaalabye naye nga nkutegeeza nti enkuuka ya 2025 yabaddemu abantu bayitirivu nnyo okusinga ba bulijjo kubanga bulwadde obuuza wafunye ku tikiti nti leero abasajja tebagabye tikiti leero abasajja tebagabye tikiti naye ng'ate bulijjo tikiti bazikola ki bazigaba nezigulibwa ababaka ba paalamenti kati mugabire abantu baffe ne kuno tebagabye ki tezagabiddwa ekitegeeza nti mu bufunze nti eno enkuuka yasinze okuba mu nkuuka ze nakaba mu nkuuka 9 naye n'enkuuka yasinze okubeeramu abantu abayitirivu esawo waliwo yambuza ekibuuzo nti buzibu ki Isima bw'alina n'abantu abamu Isima omanyi amasimu gano twaggwako nga nange mwendi mwebaggwako nange mwendi mtu otukaseera n'oggwako zira waliwo naye yali yankaka akakawunti nesimbewo nkyalina amaanyi muga nti nze amaanyi sikola ki sigalaba kati Isima ayinza okuba takimanyi nti yaggwako twaggwako nga nange mwendi ne Isima twaggwako edda abantu omuntu yamufunanga amayanja n'akukubira kati nga Geoffrey n'onkubira nonga nti muzeeyi mpologoma waliwo wana ayagala okumukubira akalango ku leediyo ayagala kuyita omuyiseemu ayagala kwesimbawo naye kati ebikyaliwo nze obululu bwonna obuzze bubeerawo okuva 2021 mbadde njija nfuna ssente ezisukka wansi wa miliyoni 3 oba 5 okudda waggulu naye njala kutegeeza nti kana akalulu sinafuna yaddampa yadde omutwalo dayira mu Katonda mu ggulu kana kusinafuna kadampa yadde ki naye nga tewaliwo abaana b'owulira bakuba amasimu nagamba nti nze nazifunye kundi ya mubaka gundi yampise nampayo kasende beka nefe twakoze eki twaggwako tukize twaggwako babanga Isima ayagala kudda ku masimu kiyinza okubeera ekizibu kubanga n'amaanyi genyini mibiri gikoye twakolokanga essaawa 9 tutandika okubeera ku leediyo n'ogenda wosula tutandika okugyayo obusimu n'obunyiga era nze ngenda kuyita wano mwagolokanga ssaawa 9 ez'ekiro olunaku lulamba tutandika okukuba amasimu ku leediyo Isima yasulanga Mengo ngaawo ku posita nenga tulinawo command bagita command center wetula abantu nga 8 etuzinyiga olusi bwabanga Isima ina kwayagala okukuba mwene mukinyiga agiyisaamu n'ogiwaani n'ogiwa Isima n'asobola okukuba gwakola ki gwagenda okukuba n'ebyo nakati byaggwa buli muntu ali biki ali bibye era nze tewakyali muntu kati asobola kuŋŋa nti nkuwadde sente bwezi ti nkubira essimu ku leediyo kati sente zo mba ngenda kuzira banja kukubayo emirundi 2 amaanyi ganzigwemu ate ogaa nti omusajja mubbi ne tukoze eki tukoye tuweddeko abantu bonna bowulira abantu nze mbyobufuzi nebaza nava ewaffe ekyannamukaaka najja n'ensawo yange eyakaveera gwe mayanja oli mwana mutola kati wagirabako waliwo akaveera kaliko ennaku z'omwezi kaliko n'omwaka kaliko kalenda ensawo yange gyenafuna ewaffe ekyannamukaaka naye kati nsobola okudda ewaffe nga neevuga nyinza okuba nyina newensula nga wange kati ebyobufuzi nze tebinsaze nenakkiriza nti naweddeko nakkiriza nti naweddeko eyo regimu yagenze era n'abaagala obusimu mbulina obusimu nga 10 waba wasobola ayagala omuyigiriza
ajja muyigiza okukuba essimu ku radio ne ku TV ninze nakoze eki wawumudde saawumudde mbadde nkyayagala naye naweddeko tuweddeko naye isima yaggwako obadde nakyo badde ogamba nti onakyosaba nze nsaba abakubi b'amasimu meeta waffe kati nze yalinga jjajja waffe yandibadde Zakariya Munakayiba Zakariya Munakayiba mukwano gwa isima nnyo twandibadde tukwata isima ono nga tannaba kutononekako kusingako awo kuba isima musajja muganda nze ekikwatagana kabaka wange kiba kinkute kubanga isima ye Lubega novaayo n'okungaba nti temugenda mu nkuuka kabaka najja leader of opposition najja n'omwogezi w'ekibiina nabo naye najja ate n'okeera ku makya n'ota video n'ogamba nti ekuuka yasaze bali n'ekamala isima wa 2 be basisinkana n'ono omwatta munne kati ate kyesandi agadde isima oli owa 2 ne isima wa 226 basisinkane wabeekatta munne nga te tusobola okubaawo tusobola okukanyisa abantu aba isima aba babiri isima omu n'avaawo ntusigaza isima omuki omulala naye kati isima ono gwe mmanyi si gwe nalabye ono mulala isima ono gwe nalabye si ye isima oli gwe mmanyi ono isima mulalamu isima eiza ayina ogenza n'omubuuza nti waliwo ensonga za isima n'abantu abamu bwekibanga ensonga isima ayina obutaka nze natuukirako isima nga biro byakabaawo ne mutugenda ngamba ne muwa ekyokulabirako kya Nsubuga Nsambu ow'e Masaka yali aggulawo leediyo n'ayogera ekigambo ku kabaka alintuma Nsambu yali aggulawo leediyo nze omu ku baaliwo ng'omuziki gugenda mu maaso n'ayogera ekigambo ku kabaka twali tetunaba na kulya emmere twagimulekera n'okutuusa kati Nsubuga ebyobufuzi bye taddanga ngulu kati saagala muganda wange isima omu ku bammenta bange abenga asobola agenda tuka okuseera ku sseeryo nga nange okuyimirira ne isima nja kubanga abanandaba Kabere Mayanja ajja kundabanga nswala okubanga nnyimidde ne isima ali mu kuvvoola obwakabaka kintu ekyo n'olwekyo nsaba bekikwatako kubanga tetukyalina bukulembeze abakubi b'amasimu naddaffe abaaliwo abakadde ne waliwo buno obuliwo simanyi nti isima ayinza obutabukkirizaamu obwakatwere bulwani ne bwe kibanga kisoboka abakubi b'amasimu wenna we muli ne bannamawulire kubanga omugenzi ali akola ku gundi Star FM Kagolo Kagolo Joseph bamwita Kagolo yakolanga ku Star yatugamba nti abakubi b'amasimu tugwa mu bamawulire kati tusaba amawulire bonna bekikwatako nti mutuyambe tulabe nga tutuuza isima ono abeeko n'ebintu ebimu byeyeetonda kubanga nabadde ndaba nsugundi anko gundi ono atera okubeera ne Kasuku bamuyitaani Edisendi yadde ayogera ku isima Edisendi tamanyi isima kwana udde agamba nti isima avuga taxi isima ekituufu taxi yagikola ki yagivugako nagenda n'okujja nze 28 nga isima taxi yagivaamu dda kakati waayo tukkaanye nti tusobola okutuuza isima n'abeerako n'ebintu ebimu byeyeetonda baba alina obutakkanya n'abantu abamu aleme buteekako leediyo kubanga ffenna kumanya isima twamumanyira ku leediyo ng'awummuza enkumbi ye naye isima agenda kutuuka mu byobufuzi kuba ku byobufuzi twaggwako nange naggwako mugayi naggwako naye atuukagamba weesimbewo n'otya nenze naweddeko ajja kutuuka ekiseera ekigenda ewaabwe ennyini kibamuzaala nga baba agenze namumotoka alina okugenda n'entebe nga tebasobola muwa ntebe kwatuula ng'alina okugenda n'entebe nga bakulembeze abamu batandise okugenda n'entebe zaabwe mu motoka nga bwatuuka waabwe ku kyalo tebakyasobola muwa ntebe kati saagala kituuke ku muganda wange isima Lubega ekibibi kubanga y'omu ku bammenta bange mu bufunze kati kugamba nti isima kyalina okukola kwe kwetonda ate bw'ateetonda mangu nnyo ekiseera kisobola omuggwako naye kino yandibadde akikola mangu nnyo ng'omuli abantu bakyalina omuleka nti omusajja yalabazze neyeetonda twalabye Fulanga Kasumba ono omuvandumwe yavuma Katikkiro n'amwogoloza yajja neyakola ki yajja neyeetonda tulabye abantu bangi nnyo waliwo n'omulamuzi naye yajja naye omulamuzi yajja neyeetonda isima naye asobola okujja neyakola ki neyeetonda ate bw'aba mpiseemu nze nja muyambako mangu nnyo okulaba nga ntuukira mukoddomi wange Charles Peter Mayiga tulabe nga isima yekola ki bamusonyiwa ayinza okubanga byakola bibaamu ayinamu kalike nagambye akankwabye ayinza okubanga waliwo yamuyisizaamu olwankwabye najja nayagala akikole naye kibanga si kyekyo yandifudde neyeetonda Yes.
So mu bufunze isima byeyogera nti enkuka abantu tebajja abantu baaliyo mu bungi ddala okusizira nga bunyonyodde enkuka ekyasinze okubeeramu abantu n'ebyogamba nti yakunga abantu be NUP obutajja mu nkuka abantu bajja kubanga ne leader of opposition Joel Ssenyonyi nga ye mwogezi w'ekibiina kya NUP mu nkuka yali mu butereevu. Joel Ssenyonyi yajja ebirundi ebiri yajjanga omwogezi w'ekibiina era baali bamwanjula waliwo bamwanjulanga nti omwogezi w'ekibiina ate leader of opposition kitegeeza bwabanga omwogezi w'ekibiina yaliwo nalabako n'omuyimbi ono gwe nsinga okwagala nnyo King Sir. King Sir naye yaliwo kati King Sir nga si wa nuupu nnyo kati yagaana ba nuupu oba yabagaana ba kibiina kirala yayinza tutulangaza kubanga ba nuupu baalimu kati ba isima baluwa be yakunga nze be yakunga sibategeera kuba bwaga nti yakunga ba nuupu nga leader of opposition yaliwo n'omwogezi w'ekibiina naye yajja awo mba sinabitegeera esebo. Okay kale kati ensonga mu bufunze yeeyo ey'enkuuka amannya tulako ku nsonga olutalo luli wakati wa Speaker Anita Among n'omukyala Betty Nambooze Bakireke bwe baali President Museveni bwe yali emukono eyo omukyala Anita Among Speaker wa Parliament ya Uganda yayogera ebintu bingi ku mukyala Betty Nambooze nga bimu ku ebyo byayogera kyekyokugamba nti nno Speaker wavaayo Speaker yavaayo Mwami Museveni President yamuyita n'amuwa sente ezikunukiriza akawumbi ogenda okujjanjaba mukyala Betty Nambooze bwe yakubibwa mu Parliament n'afuna obuvune ku backbone. So agamba nti omukyala oyo sebo yamwebaza ati President weebale nkwebaza kubanga singa siggwe omukyala oyo singa tatumanyi na waali kuba wakkiriza n'omujjanjaba olw'omutima gwo omulungi naye ate asigadde akuvumirira ebbanga lyonna newankubadde wamuyamba naye nga abantu beyabuuza because nalabyeko nawo mu Daily Monitor Daily Monitor nejjanga erambulula engeri abakabano musala gwe bafuna benefits ze bateekeddwa okufuna naye mu benefits ezawandiikiddwa Daily Monitor naffe tubaye tumanyi obulungi mwe muli ekya Parliament okujjanjaba ababaka baayo simanyi oba erina kukomawa kwetandikirawa neekomawa naye nga mwekiri ekya Parliament okujjanjaba abantu baayo era Daily Monitor yemu neeraga era ffena kye tumanyi nti mukyala Betty Nambooze obuvune yabufunira mu Parliament omukyala Rebecca Kadaga bwe yali nga akyali Speaker wa Parliament ti obuvune yabufunira mu Parliament nga basirikale be baamukuba n'afuna obuvune obwo kati nga kireka nti n'oba oli awo n'okumujjanjaba obule government yali eteekeddwa okumujjanjaba kubanga obuvune yabufunira ku mulimu gwa gavumenti ate era Parliament wa gavumenti erina obuvunaanyizibwa oba okumujjanjaba. Bino bigenda kukomawa kuba nade ndi awo nendaba omukyala Betty Nambooze naye nga azzeemu Speaker ng'agamba nti alina kyamunoonyaamu nekyatajja kufuna kwegamba ebigambo biri awo nga gwe omutunulizi w'ensonga z'ebyobufuzi aludde ng'ogoberera n'ebirala byonna ensonga eno ogiraba otya ekituufu kyekirwa mu nsonga zino? Nkyakusookera ddala okuweebaza abatulaba nti Speaker bw'aba yayogedde Gonya bwakubulya ebiri mu nnyanja tosobola kuwakanya. Nze nkugambye nti nze nfuna nange nze omu ku badde bafuna kasente mpola mpola naye ng'okafuna otya? Ababaka ba Parliament abasinga obungi tubale tuwetomera tubale tuwetomera ababaka ba Parliament era waliwo sente yawe ezafunuka ezafulumawo ezaleta akagabo ebigambo ebizibu okyazijjukira miliyoni ana okimanyi kye bazinonanga bagamba nti sente zavanga wa Speaker kye bazinonanga omanyi kyo ba Speaker Nambooze y'omu ku bafuna sente. Njakuwa ekyokulabirako nyina nabyabufuzi omu yampitako kekiro munone emmotoka ye mutwale ye mulekeyo nenda ababaka ba Parliament ab'opposition nga gwe bagenza okusikana ali waggulu ku balokoni bo bali wansi balina ebimotoka ebikadde era bw'osanganga ekimotoka ekikadde omubaka ba Parliament tolowooza nti kifude kitambula ekiro kitambula bitambula ne biviirayo ddala baba n'emmotoka empya zikapyata kyokka ate n'emmotoka ebivundu bye batambuliramu ekiro naye omu yasikanga banne nga bamusikira ku mmotoka kwendi twali sayidi y'eggaluga eyo enjogera ggaluga abasinga obungi bajja kitegeera naye nga ababaka ba Parliament abasinga obungi opposition ya Uganda etandika essaawa 12 ez'okumakya n'ennyuka ssaawa 12 ez'ekawungeezi waleka ssaawa zino bonna bali mu opposition era abasinga obungi bambala n'ezigomesi nga basajja ne bagenda bajja ssente mu gavumenti. Kati Speaker bwabanga ogenza n'ogamba nti gavumenti opposition abamu ku bo naye nga ennamba esinga obungi ku ababaka be tulina balina 10 mu mmeka 57 oba 59
sente bazijja mu gavumenti. Gavumenti yali ekakata ku Nambooze omujjanjaba yali erina kukoma mu Mulago lw'ewanvu yennyo yali ekoma Nairobi. Ne Nambooze baamutwala ne batwalirako mukazi baawe ne batwalirako n'omwana ne maidi. Oba bukyali bujjanjabi ne maidi bamutwalirako. Ne maidi yagenda. Oba bukyali bujjanjabi batwala baawo ne batwala omwana wo ne batwala ne maidi naawe nnyini bakutwala abantu bana. Oba bukyali bujjanjabi. Oba mukyala Betty Nambooze yiye salawo yekululwe kubanga anyinza okubeera nga ngenda kujjanjabwa ne ngamba n'ensalo nga nti ono n'okusinza kuvunaanyizibwa bugenda okubeerawo katugende nabo. Nze mmotoka y'obwa sipiika yantomera nenze nga tebanzijjanjaba. Guli muntu wa bulijjo toli mubaka wa parliament. Omubaka parliament akalulu naye alina akalulu kamu nga nze. Mmotoka ya sipiika ki owa parliament? Mmotoka zezikoze eza sipiika zantomeremu. Anita Amongo Anita Amongo beza. Sipiika zaba sipiika naye nange nenekuye nange endulu nze nga tebanzijjanjaba. Nolwekyo Nambooze ne sipiika bayina ebyabwe. Ate ekizize kyogerwa nti Nambooze azze azayina ettooke lyasika. Nambooze okimanyi yali NRM. Yaliko owa enforcement ye mukono. Omanyi ki oba waliwo endagaano gye baali bakola nga Nambooze akyaganye buganye bituukiriza. Ate naye omuntu akikuba kuba ne Mwami Museveni yali wa DP. Mwami Mpuuga yali wa DP najja mu NUP kati alina kibiina kye Democratic Front. Abantu bazze bacukacuka mu bibiina. Otalwa Nambooze ne sipiika Betty Amongo ojja genda okulira ojja kunkomya wano onga nti walabye Nambooze bwe yeetondera sipiika. Nambooze agenda kuvaayo yeetonde. Nambooze asooka otondera sipiika. Agenda kuvaayo yeetonde amuganda nali nnoonya kalulu. Ebyobufuzi byawo tobimanyi. Agenda kuvaayo yeetonde agambe sipiika nsonyiwa nali nnoonya kalulu. Kuba kati kimaze okukakasibwa nti sipiika ye yali mu palamenti. Ayinza okukomawo nga sipiika oba nga deputy. Naye okusinza ku NRM nga bwe yeeteeka ensenkasankasaayo sipiika agenda kukomawo era nga yesiki. Sipiika bagamba akolesa ensanja mmeka? 2. Ne Nambooze bw'anaaba akomyewo mu palamenti ateeka okwetondera sipiika bw'anaaba akomyewo. Nga kye kiyinza okweta okwetonda. Agenda muga nali nnoonya kalulu biri byali bya bululu. Nga mwetondera ku ssaaki. Agenda kuvaayo yeetonda muga nti biri nali nnoonya bululu okuvaayo ne nkwogerako. Kyogamba sipiika yayogedde ku Nambooze yekka tewalabe nga ayogera ne ku Muwanga Kivumbi nti ewaabwe mu constituency talinayo yadde akayumba asula mu nnyumba ya nnyina. Muwanga Kivumbi nga tannavaayo nayo. Naye sipiika bakyamwesiga kubanga bwenkola scenario yemu nti bwe baali mu bitundu bya Mwami Museveni president ng'agenza okunoonya akalulu bayitayo Robert Kyagulanyi Center mu Java Egomba. Abantu bali bamunguuba. Sipiika kyava akola statement egamba nti sebo president ono mu kitundu mwe tuli omuntu akuvuganya Robert Kyagulanyi Center mu bwe yajje Bukedeya yafunayo yagamba abantu bayafuna abantu 12 yakyogera bwatu nagamba nti naye naffe okufuna bano kitegeeza tumusinze nnyo naye nga teffena twakiraba Robert Kyagulanyi Center mu yagenda Bukedeya abantu bali bayitirivu kati speaker bwavayo babanga kwekyo omuntu basugamba nti naye omukyalo ono ffena twali ku kamera nga tulaba n'ebyagenda mu maaso Bukedeya twabiraba bwakola statement ng'eyo alina gye nakola zino endala abakyasobola eddusule olw'omwami gwentera okubeera naye nti eddusule liba likyasiba ebbaasa. Eddusule ya sipiika likyasobola okusiba ebbaasa kubanga sipiika bw'abanga yayitawo nga tavuganyiziddwa oba mu ngeri ki akalulu ka Uganda tekatunulwa okawangudde otya ekituufu otuuse wabadde olaga kekalulu ka Uganda. Akalulu ka Uganda tekaliiko gandi okawangudde wabbye oba tewabbye naye tuuse wali wabadde okola ki wabadde olaga. Kati sipiika eddusule likyasobola okusiba ebbaasa lwa nsonga nti bano bonna ababaka bagenda okuddamu bonna okuyingira palamenti sipiika yagenda okuba nga yabakoze eki yabatutte. Ate ekirala nti olwaleero nze siri muwagizi wa Kyagulanyi nenyinza okuba simuyinaako buzibu naye nze ebintu Kyagulanyi yabadde waffe ekyannamukaaka nabaddeyo naye saagenze kulaale naye ku kyalo okwaffe kwe nakulira kwabaddeko abavubuka 18 nga bawagizi ba Kyagulanyi naye nga si balonzi. Nga si balonzi lwaki? Abantu tulemeddwa okwawula omuwagizi n'omulonzi. Nga kyekikakasa nti si balonzi. Tebalina ndagamuntu tebeewandiisa. Wayogerako nabo ne bagamba tebalina ndagamuntu. Nkuze nabo bali 19 bakukyalo kwaffe kwenva kwennyini.
Andika kati nze ndi wano. Kati endagamuntu njino basigirina. Kati oyinza okutambulira kituufu naye bali Parliament tukuze ffenna bakimanyi era n'abadde babuyina kubanga ffe nze naawe tuwangalire eno Kampala. Nze nondera Masaka nyolya kyanna mukaka nondya muluka bwagita gwebugere naye abanadde mbabuuza omanyi babona abuuza omuntu alonda bagande wali baagala endagamuntu ne bagaba emitwalo 3 abanaalonda nagatya tuufu naalironze neneerabira okwewandiisa akati oyo aba muwagizi simuki si mulonzi kati nga bonna babuuzizza bw'otyo nande muyita bibye kati omanyi kye babadde bakulimba waliwo atayagala ssente waliwo atayagala kati nze kubanga mu kiseera kino kye tulimu abantu kati beekengera nnyo nze nina omwami yankubira awo nangamba of course era bakitaddeko n'abaawuja omwami yankubira awo nangamba nti nze nva mu State House kakati twagala nga bamawulire okubaterawo sako kakati tubadde twagala tweditozeze endagamuntu nini namba ne mugamba sina ndagamuntu yangwako nenga nti gwe abakolera sako tunakasana ketusuubira kati nze nendowooza nti oba yakubidde nze nzekka nenagenza okulaba n'abaawuje era bugenda ku mukutu wa wuje ogwa Facebook wuje yabitaddeyo nga ekalatira abamawulire okubeera obulindaala eri abantu abo abakubakuba amasimu ninze namugamba sina ndagamuntu yangwako nenini namba sigimanyi ninga ndagamuntu yange njirina omuntu kati abantu bekengera nnyo essaawa zino omuntu gw'olowooza nti mukwano gwo nga abadde akolamu ebimu ku bintu byo kyogamba asobola okukisa abantu mu kyalo ewaffe ekyannamukaka mayinza enkuze bagamba ntya oli fala oliwo ekibogo oliwo ekyannamukaka kati nze nva kyannamukaka tikinkwasa nsonyi kukola ki kukyogera ndi nva kyannamukaka naye gambye nti Kyagulanyi ayina abawagizi n'abalonzi kati tugenda kutundya kalulu kampuuga e Masaka mpuuga talina abawagizi talina abawagizi nakamwemba e Masaka naye ayina abalonzi omuntu osobera nga tolina abawagizi ate ng'olina abalonzi kyangu nnyo nnyo ekyo kisoboka kitya kubanga abawagizi be balonzi ebintu ebyo bibiri byawukana abawagizi bava mu balonzi omuwagizi asobola okuva wano n'agenda ekitabi mwami Museveni gyali ssaawa zino naye ate omulonzi asobola okusigala ku mirimu gye wano ng'akola n'alinda essaawa y'okulonda n'agenda n'akola ki n'alonda kati ebintu ebyo njagala abantu babyawule kati kitegeeza mwami Mpuuga asobola okubeera ku Laale ng'alinako abawagizi naye nga abalonzi basigaddeyo very good kisoboka kiti ekyo mwami Mpologoma tuli mu kamera eno ogiraba abantu batulaba abawa ne Uganda tugenda empola abantu batulaba abawa ne Uganda tulabibwa abantu abali e Bungereza tulabibwa abantu abali mu Amerika tulabibwa abantu abali e Canada abantu abali e Germany okwetoloola ensi yonna era bwe tugenda ku mukutu wano nkulaga nti enamba bweti etulaba eno enamba bweti kubanga YouTube byonna ebiraga mwami Mpologoma abantu bano abatulaba njagala tubagambe ebintu nga tetulinga abakutu akadingidi oba okubaka abantu bwe tukubira ekikopo abantu bavuzi twogere ebintu njaga twogere ebintu nga tubyogera mu ngeri ey'ensonga era ekisajja kikulu abo omuntu asobola n'abawagizi mwami Mpuuga katugeze akubye Laale mu Nnyendo Mukasana Kasana naye mu Mukungwe ali mu Kasana akubye Laale ku kisaawe abalonzi be nga basigaddeyo ku mirimu bakola nga balina abawagizi tebalonda kati ayinza okuba n'abantu ku Laale ayinza okubaako n'abantu 150 naye nga alinako abamulonda aba 50 ng'ekikumi kyazze kuwagira buwagizi tebalonda abo mwebali nze akaluko kati mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ngana kankuweko kibwa akaluko nakabaddeyo Besigye kadde yesimbawo mbadde muwagizi wa Besigye nnyo lukulwe nesimulondangako mbadde silonda nakatandika jjo okulonda tandikira ku sanje kiwedde kakati onzoto okubeera omuwagizi w'omuntu kubanga mwami Besigye yesimba okumala emyaka 20 nga jja yesimbawo egyo gyonna emyaka ogimuwagidde naye nga tomulonda emyaka 10 muwagidde nga simulonda ng'owa nsonga ki ekiza bodaboda oziraba aba bodaboda ku stage okubeerako 40 omulimu gwabwe gwakola omukulu ogumanyi kusomba bagenda kulonda obudde bumuyitako nga ye teyalonze naye ng'obudde asomba baki asomba balonda kati abo bonna bawagizi era ngenda kuwa research ogende obuuze ku mastage z'ababodaboda olinako mikwano gyo omubuuze gundi omuwagira ajaga ndi gundi muwagira naye simulonda tirwaki
mpozi kyonza okuŋŋamba teri muntu aza kubanga wagira muntu ng'alina endaga muntu natalonda muntu oyo mpozi nga kyonza okuŋŋamba nti eri abantu ng'awagira omuntu naye nga talina ndaga muntu kati nga ekuweka nk'ekyokulabirako nze tulina omuntu ewaka eyo alina omuntu gwawagira nnyo naye namubuuza nga talina ndaga muntu naŋŋamba mwagala nnyo naye ekinkoze obubi sina ndaga muntu ate seewandiza kubanga gwe mulundi gwe oguyinza okubeera nga gwe gubadde gwenda okusooka okulonda singa abadde akoze eki singa abadde wakulonda kati abantu abo mwebali naye ate tetuyinza kugamba nti ate percentage nene nnyo tukkiriza mwebali naye percentage ntono toyinza kugamba nti omuntu nti mpagira omuntu oyo naye ate simulonda really kisoboka bawagizi balina abawagizi nti balina balonzi tekisoboka nga nina n'obusobozi obumulonda ate nesironda ng'abantu babeera wano oli nabeera ng'abeera Masaka nga yiwaabwe naye nga gyalonda nina kulaga nti alinnya n'agenda Masaka n'alonda n'akomawo kati really kisoboka kuga nti oyo muwagizi endaga muntu agirina nati talonda muntu oyo gwawagira kati tonawulyako bantu bagamba nti ebyokulonda byatutama tonabawulyako nabo mwebali eyo kitegereka nti ebyokulonda byatutama nayo sisuubira nti waliyo omuntu agamba nti nze ndi muwagizi w'oyo endaga muntu agirina ne mu register mwali kyokka nga ate talonda tuli Makindye tuli wano Makindye bakita Makindye West ne nyinawo bempagira wano ne sibalonda nyinawo bempagira wano nyinawo Faruku Ntege ne simulonda naye nga ndi muwagizi w'ennyo ate nzo kuba simulondera ne simulonda kati ne bali mulimu abawagizi n'abalonzi ebintu ebyo biri njagala bannayuganda tubyawule twawule omuwagizi n'omulonzi ekino gye kitasinza otawanya olaba omuntu nga akubye laada alinako abantu bayitirivu nnyo naye nga abalonzi alinako batono nnyo tekiri ku levo yabwa pulezidenti bokka neeno ku bakansala ku bandi bonna mwebali bayitirivu nnyo kati waffe Rubaga Mwami Museveni alina abawagizi alina abalonzi Mwami Museveni bonna abayina alinako abawagizi n'abalonzi Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP alina abawagizi alina abalonzi asinga abawagizi balonzi batono kiki ekikulaga nti asinga abawagizi tulaba nnyo laale nze nkuwadde ekyokulabirako nabadde Kyagulanyi yabadde Masaka Kyannamukaaka yali kyotera n'akuba laale ekaliisizo nga alina kugenda Kyannamukaaka wetya Bukundo bamanyiyo naye nange nali ndi mu kkuba eryo nga njja Kampala ng'abantu abajja bamugoberera bokka bagenda nabo Kyannamukaaka ate basinga balesseeyo kankubuza ekibuuzo mu Uganda muno muwendo gw'abantu kikula ki abasinga obungi mu ggwanga wano batutumya abavubuka abakadde abakuzeekuzeemu muwendo gw'abantu kigusinga mu Uganda muno bane badde bavubuka muwendo ki ogusinga okugoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bwe babanga gwe muwendo omunene kitegeeza nti bwe basinga n'okulonda mu ggwanga kati ogamba otya si basinga okulonda kati kyogamba Kyagulanyi ng'abadde wano Mpigi agenda Mpigi wano Makindye tuyinza okubulawo kosita eziwera tuyinza okubulawo abantu abawere 600 bamuwerekera ne Mwanga Kivumbi amabekako yagamba nti omanyi kosita mumekeza abeewanga babadde awo twakala bakakatambi kosita ezikola ki waliwo Kyagulanyi we yali bamukono nagamba bamukyaza kuba eri BBS nagamba omanyi kosita mumekeza abantu beewanga babadde awo twakalabako akatambi ababaddewa ababadde awo lali ku yali ya Kyagulanyi yali emukono nagamba omanyi abantu abavudde waffe omanyi kosita ezabadde awo ezavudde waffe abo baali balonzi baali katambi saakalaba genda ddayo ng'obikkula olabe Mwanga Kivumbi yennyini yakyoyogera nagamba omanyi abeewanga babadde awo abawagizi ababadde awo abeewanga baali balonzi nkubuuza kibuuzo ongambye nti abavuka be basinga obungi mu ggwanga Uganda era be basinga okugoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu kitegeeza nti banga be basinga obungi mu ggwanga kitegeeza nti era balina enamba nnene kitegeeza balina enamba nnene eronda ng'abavubuka kati okolera statement egamba nti alina abawagizi naye talina balonzi abalonzi abayina nze kyenjagala ekyo abawagizi alina ku 100 Kyagulanyi alinako abalonzi 5 okipimira wa nze bembeera nabo bentambula nabo bempanyi abavubuka bempangaliramu naga Kyagulanyi oyo mwagala n'ebyokulonda byantama waliwo nayaŋŋamba waliwo yaŋŋamba Mengo ne mugamba olonda nanga sironda nangamba naye Kyagulanyi wanagenda e Masaka ewampuga nja kugenda
kati obo musanga e Masaka mulonzi kati bw'ofunayo omu akugamba nakola statement bwetu kitegeeza nti mu ggwanga lyonna abavuka bwe bali buli kitundu buli kyalo kiyinza okubaako abo nga 10 obadde wabituusa ko wakoze research oyo ngenza okujja wano era ngenza okukyogerako nga research njina Mwami Mpologoma abantu batulaba nakugambye ensi yonna etulaba wano era abantu abasinga obungi sebe machi ndiye boka sebe mengo boka abantu batulaba ensi era abantu bajja kuita bagambe abantu bajja kugamba ndi Mzee Mpologoma mutukomeze huko ngamba wombedde okamala obukameze kubanga byenjogera waliwo abali mu nyumba zaabwe abantu banaka naye musajja kyayogedde kyali Mwami Mpologoma ebigenda maso biraba mu campaign zingabwe zitambula ebigenda maso biraba butya campaign zingabwe zitambula kale katutunya abantu babiri abali mu race Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni era akalulu kalimu abantu babiri besimbawo abantu babiri ate bonna baami kate kana akalulu kansanyusiza nnyo tekalimu mukyala n'omu enkambi ezebbiri eya Mwami Museveni n'eya Mwami Kyagulanyi zonna nsombi z'abantu Kyagulanyi yasomba ddi abantu nkuwadde ekyokulabirako gambye nyina omwana yali bemmengaawo bangamba Kyagulanyi lwana agenda e Masaka tujja kugenda abatasombye ate bo bagambye nti tujja kugenda ye nga ye simanyi ngenda gyabwe naye waliwo okuba nti nno nze ndi wano naye njagala Mwami Mpologoma nti wanaagenda nange nja kugenda nsobola okugendawo naye tekitegeeza nti ate n'abatuliranye bonna bajja kukola ekyo naye ekirala nti tuzze tulaba because Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba atambula ffenna tulaba tubeera ku mutimbaguno Mwami Mpologoma ndowooza na smartphone tuba tugoberera NTV eraga amawulire NBS eraga amawulire bukedde simanyi bulungi naye nabala balaga butereevu nga bwe bikola ki n'abaana ba social media Kyagulanyi alina ttiimu nnamba ey'aba amawulire walolabeko Costa nti zizino mpozi nga nze muzibe oba n'omuntu atulaba ebyamuwanga kifumbi ati byogamba nze sakawulirako naye nze ndi ku kyetulaba ffenna kyetulaba nze ndeeta ffenna kyetulaba nze naawe kyendeeta nti nesaawo zonna obutako wano era ogenda okulaba nti Mwami Kyagulanyi aba n'emmotoka ye gy'atambuliramu aba n'emmotoka y'abamawulire n'emmotoka endala entonotono abamugoberera batya tobalaba bamugoberera wazzeggulo mu Uganda oli musama wajja buzimu anti kati bogamba abamugoberera baba bakitundu ekyo kubanga olw'ensonga nti ave eno bwayingira tawuni eyo abantu tebatandika omwegattako kubanga tulabye tulabye emirundi mingi nga Kyagulanyi poliisi emuyimiriza amatu ne basalako n'atambula yes naye n'atambula bwatuka mu tawuni eddako oba mu kitundu ekiddako ate era ne wasangibwayo n'abalala bo baba bavuddewa bayise mu ppanya abaje bayita mu ppanya bamuziba wano kati gwe gala wano lawenze bwe sifulume kati abamutambulyako bavaawa bawagizi anti bebawagizi begambye anti abavaawa mu bitundu ebyo bennyini gyaba naga nti fe tujja muwagira tujja mutuusa paka mukono gy'abalaga kati kitegeeza nti abantu abo mu bitundu ebyo gy'abaalaze kitegeeza nti balonzi bayo aba bamuwerekera singa obaŋŋamba nti nno bawagizi baayo naye era abalonzi kubanga Kyagulanyi wa ggwanga lyonna kitegeeza nti kitegeeza nabo bamulonda njagala nnyo nzeraale zino nali njagala zigeraageranya Mwami Museveni naye Kyagulanyi nze bankoze bubi nnyo nga nze nali njagala buli muntu agende asangeyo abantu gy'abaalaze asangeyo abantu be anti njagala tubeere beerufu Kyagulanyi abantu basanga ekaliisizo njagala tubeere beerufu bagenda nabo okuva eno n'agenda ekaliiso bamumala okuba mulaale n'agamba nti musajja akubye Kyagulanyi atambula n'abantu nga bagenda bamugoya ku bigere okuva e Kampala paka kaliisizo babeera n'emmotoka motoka nga mmeka eziyinza okubeerako abantu abo bonna ekyenamukaka nalabye emmotoka 40 bazisibye basibira Bukunda ati Mwami Mpologoma nabadde ntandika nakugambye nti ffenna tubeera ku kamera nga abaana b'amawulire bano basama ne baani bonna bakulaga gye balaga tugende empola bakulaga gye balaga ne bakulaga ne gye bava motoka kyezigubira Mwami Kyagulanyi okuva e Kampala kubanga bino byonna babiraga okuva ddala nga basimbula okuva emagere bwaba nga gyasimbulidde nga basimbula oba nga asimbula byanjawulo ebyo ebintu bibiri nga basimbula ne ttiimu ye
ey'abaana b'amawulire ne babatambudde nabo mutokanga 8 ffenna tubiraba abantu obungi no Kyagulanyi Ssentamu babeera nabo kati bwe tugenda gye yabadde lali wagirabye eyabadde Mbaale kati Mbaale saamugoberedde saagirabye wagoberedde abantu abali Mbaale wabalaba nalaba beekyanna mukaka ne Kaliisizo abantu b'e Masaka wabalaba be Masaka nabalaba Kyagulanyi yava nabo e Kampala era nati okwogera ne ku mpuuga Kyagulanyi yayogera ku mpuuga Kyagulanyi yayogerako ku mpuuga e Masaka Kyagulanyi yayogera ku mpuuga Masaka yamutya ate bwe yali mwogeddeko nti ate amukolyako amawulire ate ebbanga lyonna abadde amwogerako lwaki lwaki amwogerako mu constituency okunoonyeza gy'aviira akalulu gwekimanyi nti mwami Mpuuga nsonga ya ggwanga Kyagulanyi ekifula ya ggwanga naye nga teyali ya ggwanga ogambye kati kireza nti bwaba tiyamwogerako si nsonga ya ggwanga kubanga ogambye tiyamwogerako Kyagulanyi abadde abeera waabadde wonna nagamba ffe twakoowa ab'ebitiibwa twakoowa naye yagenda mu constituency mwennyininyini ng'alinamu n'omubaka gy'aviira Ssebina n'atamwogerako era gy'aviira asinkana abantu aga nti musajja yakola bubi nnyo obutogera ku Mpuuga wali kyannyonoonera akalulu kati okuva lwe yavayo yali amwogeddeko yaddamu n'amwogerako yaddamu n'amwogerako oba yali luddawa n'agamba Mpuuga waliwo yali amubuuza nti Mpuuga yali aleese ebyennongo saagala kumanya bya Mpuuga Mpuuga watuusa Kyagulanyi kati bwagamba nti saakumanya bya Mpuuga tugende mpola bwagamba nti saagala kumanya bya Mpuuga yamwogerako teyamwogerako aba amwogeddeko oba yayogera erinnya ly'Empuuga mwami Mpuuga yakomadde okugera ku Kyagulanyi Mpuuga muteeketeeke tayogera ngana ku Kyagulanyi yamugamba okujjako bire kulaga kitami nga yamwogeddeko jjo kandage zo mutimbagano guno ngulina kandage nga yamwogeddeko kankano nyo nga bwe tugenda mu maaso Mpuuga ayogera ku Kyagulanyi naye nze kye naalisabye naddala bannabyabufuzi naddala mu Uganda nti olutalo lwa Mpuuga ne Kyagulanyi abantu baali baluyita lwangu ekiba nekambuuza lwaki mwami Mpuuga teyeesimbawo kubanga twali tusuubira nti agenda kujja okwesimbawo kuba pulezidenti siri mwogezi wa DF naye ngenda kutangazaamu ku bintu ennyo bye mmanyi Mpuuga yaleeta ennongosereza mu by'okulonda Nuupu neevaayo Kyagulanyi baani ne bagamba nti si ekiseera kati Mpuuga yagamba tagenda kubeera mu katemba wakutuukiriza mukolo nti yakoze eki yeesimbyewo gwe kyogamba Kyagulanyi agenda kuwangula akalulu kano simanyi mukama yamanyi era alangirire nti awangudde mukama yamanyi simanyi ebyo Mpuuga bye yali ayasaba nti ennongosereza mu kulonda zitererezebwe kakati bano ne bagamba nti si ekiseera kakati lwaki bwaba nga ayogera gamba bw'atyo lwaki ate yasimbawo ababaka Mpuuga lwaki kibiina kyaleeta ababaka kubanga bw'ogamba nti nno nze eyo sijja kugendayo kubanga era nekenyeralizi yesimbyewo era okudde mu paalamenti kati bwe banga bano baagana okutereeza ennongoosereza ng'atolera akaguluke kamu kaalimu era agala kudda mu paalamenti yeemu bano bye baagaana nze ndowooza ne badde abivaako buvi nga bonagamba nti atuba muganya okumpuliriza ati mitwe musigala mumwekka nze neme kuswalira eyo Lutamaguzi omwerabidde yagamba nti bwe weesimba ku bwa pulezidenti wansi tusobola okulwanalwanako ku bubaka bwa paalamenti naye bonna baweesimbe ku bwa pulezidenti alina bwe yakyogera mu luzungu naye nga yali avuma naye gundi Lutamaguzi wa kibiina ki si wa Nuupu nze ndi ku Mpuuga nze kyeŋŋamba lwaki aba yeesimbawo omusajja omuganda nkyakumbadde nkutemera empangi nti naye Lutamaguzi yennyini yagamba nti bwe weesimba ku bwa pulezidenti nga byabaka mayazi yategeka akalulu oba simanyi okoze otya alina bwe yakyogera naye si wa Nuupu Mpuuga tugezaako nnyo okulaba nga Mpuuga agezaako olaba nga aleeta ababaka ba paalamenti abawerawerako basobole okuba nga etteeka lirisobola okukola ki lisobola okuyitamu kyayagala ebyokulonda abawerawerako EDF esimbye ababaka nga bameka mu Uganda yonna bali 86 yasimbye 86 paalamenti etulamu ababaka nga bameka paalamenti etulamu ababaka ba 5 mu maka kati yitawisa na 10 ayagala afune ku babaka abawerawerako abanasa okuyisamu ebiteeso bye Nuupu yaleese ababaka ndoza nga 4 nga 3 bye yasimbyewo naye bwe yaweza ababaka ma paalamenti 40 ate ngamba tukyali ku Kyampuuga ayagala yasazeewo aleeta ababaka abawerawerako asobola okuyisawo ennongoosereza ze naye ku babaka 5 kati kubeesimbyewo mu ggwanga lyonna basimbyewo babaka nga 8 bonna basuubira okuyitamu tebajja kuyitamu bonna kati bwe bana bagenze mu paalamenti abanaba bayiseemu kale nobabakali gaga 7 bayiseemu banaasobola okubaako ne kyebakola mu paalamenti kisoboka tusobola okulwana kubanga naye asimbyewo abangi ennyo watandise okulaba bano babajjamu bano bamugula bano bamuwa ssente bano bamusuubiza bino olaba bavaamu kati Nuupu naye yinza obutaweza ababaka ba paalamenti 5
nenge yasimbyewo abawera 400 naye nze butawezaana yo we ensonga y'ebitano yakirawa ebitano wagiwulirako eyo nagigoberera ensonga y'ebitano tiyaliiyo naye leader of opposition Mpuuga teyaliyo etya tibyali biyo biri byali bya bufuzi nga balowooza tikina kigenda bayamba naye tekyongedde baziika buzizi ng'omukulu ne kenyini yabyogerako yali ne medinsereko ku CBS goberako yabyogerako n'abikkiriza n'agamba nti ebitano byateekebwateekebwa okumuwa ate bugamba nti tebyaliyo yali nguzi abantu abafuna kwezo ssente kwaliko sipiika anire nze sigambe nti yali nguzi nze ngamba nti byakomabwa kubanga bagamba kyoka Mpuuga yali ssente ezo yekka yazitwala kwaliko sipiika Edward Kiwanuka Sekandi kwaliko Moses Kigongo kwaliko waliwo sipiika era omulala yaliwo kwaliko abantu 7 naye nga Mpuuga namba ndoza 5 nera banokolayo Mpuuga yatuuza olukuŋŋaana lw'ababaka parliament abatwala ye Munyonyo nupuneka n'okuweerezaayo abantu baayo neka si bibaagala kitegeza olutalo lwabwe olutalo lwa Mpuuga ne Nuupu terwali ku ssente lwaliwo kuva mabega kubanga Munyonyo Mpuuga yayita ababaka ba parliament bonna batwala aba Nuupu Kyagulanyi batambula nabo yabagaana naye nga ekinyusi kyonna kyali kukuba Mpuuga nti yali afunye amaanyi mangi nti Mpuuga ayinza okulyawo Kyagulanyi nti byali bya ssente bati kino kyekimu ku ebyo omusango Mpuuga gwe yali alinanga n'ekyebitano tekinnabaawo never outshine your master ayinza okuba yakikola mu bugenderevu oba mutali bugenderevu bati kino kyekimu ku ebyo omusango Mpuuga gwe yali alinanga n'ekyebitano tekinnabaawo etteeka erisooka 48 laws of power never outshine your master never outshine your master ayinza okuba yakikola mu bugenderevu oba mutali bugenderevu bati kino kyekimu ku ebyo omusango Mpuuga gwe yali alinanga n'ekyebitano tekinnabaawo ndowooza ebyo bintu ebirabye nti Mpuuga tekyali kyaki ebisinze mbyoge naye nga teyazifuna ssente yazifuna ntezaali za makubo mabi ate nze saasoma naye kati nawulira nti parliament kabadde kasiimo nze nengalabi yange awe nali nkoma era nze Mpuuga nze omu ku baali basinze okunyingira Mpuuga nga nsobola n'omuyisaamu ejjinja naye parliament kabi yavaayo nesoma ne kati ssente ffe twaziwadde Mpuuga twambukadde kasiimo awe nali nkoma nengalabi yange bw'obeera ne kampani nga kampani yo Muzeeyi Mpologoma kankitwale nti nga kampani yo gwe Uganda naye ng'onnamu abakozi kakati nga nze avunaanyizibwa ku byensimbi kaŋŋambe nga nze avunaanyizibwa ku byensimbi nentula wansi neewaayo akasiimo n'abalala byenkola nabo mu woofiisi awo nojja n'obuuza ate bane zino sente zo zafuluma zite nga sizitegeera tugamba mukama wange nti kaali kasiimo obaleka n'ogamba nti kaali kasiimo n'obaleka ne bagenda bati oba obabuuza nti akasiimo kano bakafuna mu ssaaki kubanga kigamba okuba nti akasiimo kakafunibwa tekaali mu makubo matuufu abakulu batuula awo ne beegerekera gwe katukuweyo 5 gwe katukuweyo 4 kati ne baabuka entalo nnyingi naddala bakulembera ebibiina by'obufuzi ze bafunye ne Mwai Museveni oyo alina entalo ze naye bw'obanga tonnakula mu byabufuzi sooka weebuuzeeko kuba kusingako nti akasiimo kayinza oba Mpuuga yakafuna nga bw'ogamba nti tekaali mu makubo matuufu naye ensonga bwe zaakwatibwa bwe zaali zirina okukwatibwa Mpuuga Nuupu bwe yagirimu nga bino tebinnabaawo naye kati bweri ffe ffenna twali ba Nuupu naye twalaba nga bwe kiba kituuse ku Mpuuga bwe kityo olwo Mpologoma ne banne bigenda kubeera bitya n'olwekyo kino kikya Mpuuga kituwa ekyokuyiga naddala mu byobufuzi nti bw'ofunamu okusoomoozebwa olina gy'osobola okuddukira kubanga nawulyako waliwo n'omukungu omu yaliwo opposition nnyo yababuuza nti ssente ziri mmeka nze nzibawo mugane okuddamu okwerumaaluma ssente mumeka ze mwagala nze nzibawo naawe oyinza okuba nga omumanyi n'abayita Kyagulanyi nti ssente mmeka nze nzibawe mugane okwerumaaluma kubanga opposition bwetyo si bweyina okutambula ne byonna byagaana okukolebwa kati ebiriwo byonna obiraba ne Mwami Museveni okufuna amaanyi gano gonna lutalo lwa Mpuuga Museveni alina amaanyi gayina gano golaba ayina agaliwa Mwami Museveni amaanyi golaba ayina gano golaba ayina n'ayugumya n'akubalaale n'ayugumya
ng'eyawa kubanga okweyawulayawula kwonna amaanyi ge bandibadde bateeka ku mwami Museveni ng'opposition naddala ekibiina ekikulira leader of opposition amaanyi bagamaliza ku mpuuga n'olumu omuntu n'ogamba ateeka mumalize nayo naye ate kubigenda mu maaso bw'owulira abanyonnyola ensonga bagamba nti mwami Mpuuga ne banne bateeka amaanyi batadde amaanyi mangi ku Kyagulanyi because era bubeera ku mpewo mwami mpologoma ku mpewo bubeerako ku radio ne TV ku CBS okubeerako nnyo katujula ekyokulabirako obeerako nnyo omanyi lwaki njulako ekyokulabirako kubanga kumpi ndoza ye radio kozukira era kwosiba kwosula nti abantu bangi bakyazibwako naye bw'owuliriza ebiseera ebisinga ogenda okuwulira nti bamwami Abedi Bwanika baani tebanyonyola nsonga nti bano ngaffe nga DF tugenda kukola bwetuti ne bwetuti ne bwetuti era mwami Museveni tugenda kumugoba bwetuti ne bwetuti nga faba opposition naye ebiseera bisinga banenya NUP ne Bobi Wine takoze bwati NUP takoze bweti NUP takoze bwati era kyobola nti olwo n'abantu abamu bavayo ne bagamba nti kale kirungi nammwe kati mukoze ekibiina ekyammwe kakati mmwe banne ebibalemye mwe bikole mwami Museveni agende era bali basuubira nga bamanyi nti mwami Mpuuga agenda kujja yesimbe watu akole ebyo ebyalima Kyagulanyi okutola mwami Museveni. Nagambye nti ebyobufuzi bya Uganda tebitegeerekeka buli muntu addawo anenya munne Bobi Wine yanenya Besigye nagati ompitanga abali Besigye bw'obadde oteekako ababugu twakawulya kaako buli avaawo anenyani kwadide mbigere ne Bobi Wine yennyini yanenya Besigye nagamba nti mundeke ebisigadde mu bikwasi Kyagulanyi twali mukwasa emyaka 5 egyasooka ne bigaana negwe Besigye wabimukwasa emyaka 10 nene bimulema ne Kyagulanyi tumukwasa emyaka 5 Kyagulanyi 5 gyo kakyaluka tazine gino ne kati yazze 5 era bigenda mulema lwaki oloza nti bijja mulema nga wali already avuganya njagala okomewo onkyaza wano nga 16 oba 17 18 n'okulangira kujja kuba kyemmanyi kuwedde ombuli ani abana lwaki olowooza nti bijja kumulema ng'already ali mu race agirimu nayo girimu yekka kubanga toyinza kugamba nti abantu badduka bali batandise emisinde gyansi bali mulire n'ogamba ti bananga ate bagenda naye ng'omusajja emisinde gigenda mu maaso kubanga tukyogedde wano gwekenyi noŋŋamba nti akaluba kalimu babiri mwami Besigye ne mwami Kyagulanyi singa abadde munafu ndi kati leero addiridde nnyo kati Munyagwa ye w'amaanyi awo osooka ngamba nti mwami Kyagulanyi taliiko ne babanga babiri bali mu race olaba nti badduka n'ogamba nti Besigye yayitako bwe yali avuganya nabo mwami Museveni ne babako ne kibateesa ekya Kyagulanyi wakirabye ddi nti abakola batya Besigye yayitako Mugisa muntu nayitako ne Amama Mbabazi batuule basala amagezi batute mwami Museveni ekya Kyagulanyi wakirabye amagezi gavaamu kyago nga Mbabazi ali prime minister batula bonna egavaamu ki atambule ne banne nga yabakulidde anedda nyawusiko mbuulire bwe baatuula kubanga jjukira Mbabazi yali amanyi mwami Museveni era nga musiteti abaddemu bwe baatuula kiki ekyavaamu kubanga okutuula kuno tekulina kubeera kwa kutuusa mukolo nti twatudde Lubongo yatamanyi mwami Museveni simanyi Lubongo ne Kyagulanyi naye atuuze ne Lubongo atuuze banne bonna nga beesimbyewo Lubongo yabawa amagezi kuba naye amanyi nnyo Museveni yabadde amukwatira ensawo nga gimukwatira ngaani Lubongo yabadde akwata ensawo ya mwami Museveni yonna ebbanga lyonna president yabadde abadde agimukwatira ngaani mabekako seyadde agikwata akwata ensawo bamuyita anti abantu bangi babeerawo ba secretary wabeerawo ba PA wabeerawo baani president 2016 yali ku kasaawe Kawempe Lubongo yanga yayina ensawo yagikutte kandi ne Lubongo yamanyi nnyo Museveni ne Aisha Kabanda bangi bamanyi mwami Museveni bangi agundi Nsamba owe Kasanda bana bamwami mwami Museveni naye atuule nabo ne bano babeesimbye bamugisa muntu n'abana ati nze kyenjagala okumanya bwe baatuula bali bibala ki ebyavaamu kubanga ffena tukkiriza nti okutuula si kutuula kutuusa mukolo wabula tutuule wabeewo results ezivaamu bwe baba nga baatuula mwami Mbabazi bamugisha muntu baani nekitavaamu bibala lwaki atobegalera Kyagulanyi era akola ekintu kyekimu ekitavaamu bibala ndozo okkiriza nti yakyampuka kyayogera nti ennongoosereza mu kakiiko k'ebyokulonda zaali zisaana okutereezebwamu nze naawe awo kitegedde
kubanga nekyagulanyi yabigaana naye ate ennongoosereza yazireeta ennongoosereza Kyagulanyi yenna avaayo n'atugamba tagenda kwesimbawo nga ebintu naye ennongoosereza yazireeta tunatera n'okuyingira kampeyini ng'obudde buweddeyo kati wali osubira ddi ziwulirizibwe bikolebweko okusinziira ku budde nga bwe wali obulaba ne mwami Empuuga engeri yakireetamu. Ate Kyagulanyi yatugamba nti sigenda kwesimbawo nga ebintu bisigadde nga bwe bibadde byakyuse ddi byakyuka simanyi byakyuka Kyagulanyi okwesimbawo yakyogera naga nti tagenda kwesimbawo nga ebintu bisigadde nga bibadde kozeeki nga bibadde byakyukamu. Nga tumaliriza kuba pulezidenti owagiraani kuba pulezidenti ndi ku Yoweri Kaguta Museveni saagala kusimba saagala tubasiibudde